muwala wa Amoto Mbalanguzi ne Palaso bali luno badde okimanyi munira Palaso koko gwe yawadde ebimuli bya Valentine kineno kiraga ki kyokka ate nenkuleeta situ ne video ya Pastor Kayanja ne mukyala we nabo nga beeyisa bitya Dr. Jose Chameleone muganda wa Palaso naye zawedde simanyi kino kigenda kukomekera naye Dr. Jose Chameleone twamukuwa oba omulya mulye mu bulungi nnyo tewali wagenda beera nga akuba ku mukono olw'ensonga Daniela naye yamulekawo naani omulala gwe nkuleetedde kwegamba stories nnyingi nnyo ze nkuleetedde olunaku olwaleero kyogenda okukola subscribing nga notification bell ebisigadde obirekere wekuba nga omulundi gwe ogusoose nkwaniza nnyo wano ku SMX Media tutandikirewa Tamale Mirundi Junior akatambi kekejjo sembyayo akatamale mirundi Junior katandikire wa Koko wamu ne Palaso okusinzira nti oluyimba lwa Palaso olupya ibaluyita bate mulinde ku musonyo kamalo lukebirako wanino ndabe simujukira bulungi baluyita taito kebira wanino ndabe oluyimba lwa baluyita batya luno lupya Palaso ani Koko lyakozemu nga Koko yakola munga vaccine muki Palaso aliwo wanongate luli Palaso baluyita batyo oluyimba Koko muyasoose n'akola mu visualizer nga vaccine Palaso zonkadde akayimba sikalaba Palaso alina oluyimba olupya lyakoledde eri owa then yasoka kuta visualizer nga Koko yalimu nga vaccine ne munne then oluvanyuma nata official video Koko teyalimu mu official video so Palaso okuva nawa Koko ebimuli bya Valentine kiraganga abakyali ku strategy okubeera nga ba promoting oluyimba olwo ba strategy za promotion so biranyaze baliko naye ba ne Koko oli bulala baby oli bulala atenga ne Palaso itumumanyi nnyo nti nira abeera bulala every time eyo nga tuvuddeyo tutandikire wa tusooke wa Pastor Kayanja naye ngina muteeke ne wasemba Dr. Jose Chameleone kirwaki bonabona kamba kuwe bulungi nnyo ne wasemba Dr. Jose Chameleone naye zawedde yamuwadde ebimuli Pastor Kayanja mukyalo n'amuwa ebimuli Lwasa mayinja kuguno omulundi tewali wagenda kugambayo ya muntu wo Lwasa ya muntu wo tewali wagenda beera nga akugambayo kuguno wafunye size yo nero ogenda mwerira paka kuwulira bubi tewali agenda kugambayo tewali agenda complaininga ensonga lwaki tewali ono muyaze kugamba nti ati Lwasa yafunye omulala Lwasa kuguno omulundi lya muntu wo tewali agenda beera nga akugambayo kantereko obutambi bunene obulala bonna obulabireko naye nga sinabera mbukuterako kankusaba subscribing ano ku SMX Media tojja kubeera missing updates tadanga zino Tamale Mirundi Junior Tamale Mirundi Junior agamba omuntu akuteeka mu tiketi y'ennyonyi kumba ayagala kulya nange ejjagala nnyo omuntu n'anteeka mu ssente ninnyeko ku nnyonyi ne kati obuzibu Tamale Mirundi Junior bwatugambye ti omuntu ayinza okujja n'akuteeka mu ssente nga nze SMX kyabo ate ondaba ndi kati wonondya n'asigala ntya otadde mu tiketi ontutte ebweru amanyi nange ninnyeko ku nnyonyi ngende nambuleko Dubaaya otuuka Dubaaya omuntu n'akufuulanga bombo olina omulya ku makya olw'eggulo mu ttuntu breakfast every after 40 minutes ng'olina okuddamu n'oli omuntu kati nze SMX bwondya ngenda sigala ntya olwedde enzo nondi kati ondye oyagala nkome mu Uganda nga ndi magumba Tamale Mirundi Junior nyonnyola bulungi nnyo abantu tomanya banaafunamu ekyokuyiga naye nga sinabera mbikutera kankusaba subscribing ano ku SMX Media tujja kukola mu missing updates naddala nga zino nze abantu batwala eyo na Dubai omunakulinyisa ennyonyi akutwala Dubai akulye naberemu mbimanyi muva wano tagamba nti agenda kukulya olowooza bakuyambye ennyombo olinnye ku nnyonyi ogenda otuuka eri ng'okolanga bomba solwa omukazi yankomba ensigo katonda wange ne basooka bakukomba ensigo misanaki leka mwana wange leka fe twaddayo netukola ne bakozesa sitayiro kabuzi kakoko kayiga kalogoyi n'ogende Dubai n'okomawo ng'abadde Masaka nga neyagenze embalala akusinga okunyirira ninga kyobaddeko kaizo kyatwala ye Dubai
nze babintwalatwala mudda muntu nakuliira obwereere oli mu buliri olimu hey baby oyimbeko nenyimba mu buliri ng'alina kyakuwa naye nze nayimbanga ennyimba hey yes baby aye bannaye mukumalaawo nze paati gye nsinga okunyumirwanga mmala banna ate buli omu amala lulwe wanze sikwagana bimuli naawe bimpunyira bubi saagala nze nebyo bya surprise saagala era nagamba boyfriend wange tatawaana si byendiko aba babifunye babifune babiinamu amaddu ffe twalabalaba dda naawe wafunye eki ani yabikuwadde mwana tu bulijjo kalimu amagezi soko lindeko ninga awulira akonkona wa kankudi Hello, my sweetheart. This is so beautiful. Thank you so much, my Valentine, Jessica. Oh, look at this in Kwagala Nyo. That's beautiful. And the message that she has sent me, this is for me personally. All the way from overseas, she sent this, wow, wonderful bouquet of flowers. It is so beautiful. Look at everything around it. Oh, God. Thank you so much, sweetheart. I love you so much. Happy Valentine's Day. May God richly bless you. Bye. Look, there he is. What a surprise. Happy Valentine's Day, Chameleon. Thank you so much for you, Julie. Thank you. With Same lots to you. of love Thank you. More from Juliet and family. yes, thank Uncle Wee. Come on in. Yeah, somebody's being loved. Now, I should think of composing a Valentine's song, right? Because, I mean, we should be singing something here. Oh, happy Valentine's, happy Valentine's. Thank you for being loved.